Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyenkusaba gwe tannaba gyegattako gyegatteko, kijja kuba kirungi nnyo ng'ogyegasseeko, n'ekirala likinga video kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero mbaleetedde ebyo ebisobola okukuyamba okukola eddagala gy'oba ogenda okufuuyira ku bintu byo, okugeza olima ennyaanya, olina ennyaanya awo mu kikebe, butungulu, ebintu tukale ebyenjawulo ebyo. Waliwo ebimuli ebiriibwa obusaanyi, we biri ebimuli, tugeze n'eddagala, tugeze nga mu mubiri. Singa olina mubiri mu kikebe aliibwa obusaanyi, bumwagala nnyo kuba alimu otuzzi, otuzzi tungi ate ebisaanyi byagala nnyo omuddo ogubaamu otuzzizi. Ekirala ng'olina ennyaanya zo entonotono awo mu bikebe, olina emboga entonotono awo, emboga zo ze wasimba, olina entula, ebintu ebyenjawulo ebyo. Kati nkuleetedde kiba eddagala ligenda okukuyamba okukola ki? Okufuuyira ku bikoola obuwuka bufe obuli ebikoola by'ebyo ebintu. Okitegeera kati eddagala liri oliraba, nsoosezaamu kaamulali. Kaamulali mumutegeera bulungi nnyo gwensoosezaamu, ne nteekamu evvu, ne mmala okusaamu evvu, eryo ntaddemu kye bayita taaba. Taaba mumutegeera. Nsoosezaamu kaamulali ne nteekamu evvu eryo eriva mu kufumba evvu, ebeera mu sigiri wansi, ne nzizaako taaba. Taaba mumutegeera oyo gwe bakolamu sigala, taaba. Okitegeera? Oyo gw'olaba oyo ebikola bya taaba. Kati w'omala nkugambye ntaddemu kaamulali ng'ayengedde bulungi nnyo, ne nteekamu evvu, we mmala evvu ntaddemu taaba. Kati ebintu ebyo bw'omala obikola bulungi ng'obifunye, tandika okukola ki? Okubiyenga. Sooka obiyenga ebyo by'otadde mu kantu konna. Biyenge bw'otyo nga bw'olaba. Sooka obiyenge bulungi nnyo nga bw'olaba bwe ndi mu kukola. Kugambye bino byenkulaga bigenda kukuyamba okufuuyira ebintu byo bireme kuliibwa buwuka oba ebintu bye biririddwa obuwuka. Eddagala nga tobadde tolina bulungi ssente zigula ddagala lya kufuuyira, oba ng'osimba obuntu obutonotono, obusimba awo ewaka, olina ennyaanya zo, nakati omusimbi awo, naye ng'olaba obuwuka bumulya. Kola eddagala eryo ligenda kukuyamba bulungi nnyo. Ojja bufuuyira bulungi nnyo, obuwuka bugenda kufa, oba obusaanyi obulya ebikoola bugenda kufa, tebugenda kuddamu kugendako. Okitegeera? Ddagala lyaffe just ebikoola bino ebya bulijjo, gwe kimanye nti Mukama Katonda yatonda ebintu, yatonda emiddo nga gisobola okuvaamu eddagala erirwanyisa ebiwuka ebikusumbuwa ku birime byo. Okitegeera? Kati ng'essaawa zino nkulaga, tifuna kaamulali, ofune evvu, ofune taaba, omale ofune n'ekyo kye bayita oba luyita lukoni. So lwoza mulutegeera bulungi nnyo, twaluteekanga nnyo ku nsundo. Twabikozesanga nnyo tuteeka ku nsundo wamu n'okusiba ssente. Okitegeera? Lulina amasanda gakwatira ddala. Baluyita lukoni. Bwetyo baluyitibwa, nsuubira, simanyi wale baluyita. Omanyi ebintu bino eby'eddagala buli kitundu bikyuka amannya. Okitegeera? Bikyuka amannya, bwe buzibu obuli mu ddagala eryo lye mulaba, naye nga luleeta amasanda. Nsuubira okirabye n'okyetegereza bulungi nnyo, era abasinga mu byalo eyo babizimbisa nnyo ku biraalo by'ente, basinga obisimba kuba tebifa, biwangaala. Kati bw'obifuna bigattemu nabyo biyengere biri bye twasoose. Olina kusooka kuyenga biri, olw'ensonga olina okusooka n'oyenga bino ebigonda bulungi nnyo kuba bino bitititi. Just tuba twagalamu amasanda ago gatonnyemu mu mazzi ago oba mu ddagala eryo tuli mu kukola. Kugambye nti eddagala lye tukola ligenda kukuyamba kufuuyira ebintu byo by'olina ewaka, ebitonotono by'olima, okugeza ennyaanya, obutunda, ng'obadde olina akatunda kaawo kalanda ku kikomera naye ng'olaba obuwuka bukalidderidde, osobola okukafuuyirako bulungi nnyo, kaba kajja kutereera. Okitegeera? Osobola okupima n'omanya
naddala ng'omusana gubadde gwaka nnyo obuwuka butera okujja ne busumbuwa ebintu ebyo ebirime, okitegeera. Gusobola okupima n'omanya nti mu myezi 2 ekisimbi kiri mu myezi 2 oba omwezi gumu, kanfukirire kokko kanfukirire, era n'oddamu n'obala nti mwezi guweze era kanfukirireko oba kanfuuyire ku bibiri ky'oba osobodde. Osobola oba olina akantu kosobola okukozesa ng'ofuuyira. Enkola gy'olina okukolamu singa oba tolina kabbumba kafuuyira, oddira akacupa ka lwenzooli bulungi nnyo n'ofumita obutuli mu kasaanikira. Eyo nkola nnyangu era mbalaga nnyo ebintu bino nga si byakugula buguzi, ng'osobola okyekolera gwe kennyini nnyini. Ofuna akacupa kano akasooda 15, soda n'omunywa n'omugyamu oba n'okalonda akacupa n'ofumita obutuli mu kasaanikira. Obutuli ng'ofumitamu oba nampisi oba naki nga bungi obutuli. Bw'omala yiwamu eddagala bulungi liiryo maze lisengezze, funa akasengejja olisengejje bulungi nnyo ng'omaze obbiyenga bulungi wali. Kati funa akasengejja obisengejje emirundi nga3 oba 2, biggwemu evvu liri liggwemu, eggamba libeere liyonjo nga lijja kuyita mu butuli bw'ebbomba singa oba olina ebbomba, oba mu butuli obwakasaanikirako kenkugambye akacupa. Kati nze nina akantu ako okalaba, kano kabeera ku bbomba obutono oba tubuyite busipule obwo, kaba kajja bulungi kasaanikira ka soda, ku kakebe ka soda kayinza kenkozesezza nga nfuuyira, okitegeera. Kati oba tokalinaako nga bwe nkugambye, funa akacupa ka soda ng'ako w'okalaba, ofumite obutuli mu kasaanikira, okasaanikireko ng'omaze okusaamu eddagala, onyige nga bw'ofuuyira ku bimuli, onyige nga bw'ofuuyira mpola mpola, kubanga kimanyi nti eddagala eryo ndikulagiridde. Osobola okuba ng'olinawo ebiti byo eby'ennyaanya nga 5 oba 10, okitegeera. Kati nga bw'olaba yiyo ennyaanya gyesimbiddwa mu bidomola, ennyaanya z'osimba mu bidomola awo ewaka, ofuuyira kubikola bulungi nga bw'olaba bwendi mu kikola. Kigenda kuyamba okugoba obusaanyi, ebiwuka ebibeera ebirya ebikoola ebyo, kigenda kuba kikuyambira ddala nnyo. Bwe tunula nga bw'olabe nga wembikoze, kati ez'olaba ezo watermelon zikyali nto oziraba ndowooza, oziraba ennyaanya ofuuyira bulungi nnyo, tezigenda kuliibwa kawuka konna singa onaava wansi ng'ofuuyira. Bintu byangu nnyo, nsubira obitegedde. Oddira kaamulali n'omugattamu kye bayita taaba n'ogattamu evvu lino eribeera wansi w'essigiri, okitegeera, n'obiyenga bulungi nnyo. Bukaamulali buli olina obunyiganyigane, olina okufuna bukaamulali nga bwengedde. Kati w'omala n'ofuna kye bayita lwe tuyise olukoni, olwo lwolabye olwo lwoza obumanyi, olumenyamu bw'oti luleeta amasanda, nalwo n'oluteekamu n'olunyigiramu bulungi nnyo, n'omala n'otandika okufuuyira ebintu byo. Liba kkambwe nnyo, ofuuyira wenna okolola bukolozi, okitegeera bikuyingira muli ng'oliwuya ddala nti eddagala kkambwe nnyo. Ekyo nkibabuulira, bigenda bayamba okulabirira ebintu byammwe bye musimbye ewaka we mpola mpola. Mulimu abantu amunnanga abalima nga bali siriyasi. Kati olaba akatunda ako bubwo obuwuka obusaanyi bulya, ndowooza olaba kati ako katunda. Nasooka ne kaleka nga sibiriiko, ngenda okulaba nga ebikoola babimalawo bumazi, okitegeera. Kati nga bw'okalaba awo, kange kye nakola nenkola ki, netandika okukafuuyira, era waggulu eno teri obuwuka tebukyayinza kukagendako, bubeera butya, okitegeera. Bwekityo bwe kiri, bwekyo bw'olina okukola nga bwe ndi kugenda. Olaba ebikola by'ewaggulu byo biri bulungi nnyo, olw'ensonga nti nalaba eri wansi nga bakalidde bakamalawo, nekola eddagala eryo nga bw'olirabye, netandika okukafuuyira. Kati kali bulungi nnyo, bulwanyisizza obusaanyi buvuddeko katunda. Mulimu obusaanyi bwo nga bwatandise bulya buli kimu, bwo tebutaliza oba katunda oba nnyaanya oba watermelon oba ki, bwo nga bulya buli, okitegeera. Kati olaba waggulu kiri bulungi nnyo, bwakomye eno wansi gye bwalidde, nabadde sinatandika kukafuuyira. Bwekityo bwe kiri. Kati n'olwekyo
ng'obadde olina ebintu by'ewaka oyagala obifuuyira olaba obusaanyi bubirya, kola bukozi ebyo ebintu bye nkugambye otandika okufuuyira ebintu byo bigenda kuddamu binyirye bulungi nnyo. Era eddagala likolera ddala nno nga bwe nabagamba nti nze mbawa ekintu nga nange nkyekakasa ate nga nange nkikozesa, okitegeera. Kati nga bw'olaba liiryo nfuuyidde ku mboga. N'ekirala nja kuba mbabuulira nti omuntu aswanidde osinga obeera ng'olina owantu olinawo kaggaapa katinitini, simbawo ebintu byonga ebyo 5, 10, 20. Tujja kuba tubyogerako ebyo nga mbibalaga nga ndi mubikungula. Kakati olina eddagala ly'embalaga ekyo ky'osobola okukolamu eddagala erigenda okuyamba okutta obuwuka obulya ebirime, obulya ebyo ebirime, okugeza emboga nga bw'olaba emboga, nyaanya, entula, obuntu weebuti obutonotono bwe weesimbira naye nga ate tolina ssente zikola ki zigula ddagala ligenda bifuuyira. Kati gwe kola bukozi ebyo nga wembikoze otandike kufuuyira, ojja kulabawo enjawulo, ojja kwewuunya, okitegeera. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyenkusaba gyegatteko, nyiga kalwedi ako osobola ogyegattako, kijja kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video bingi nnyo, nabagamba obbawa buli kimu, nja bbawa buli kimu ekigenda obbayamba mu bulamu bwammwe ewaka, ku mubiri gwo, buli wamu nja kuba mbibawa, nja kuba mbibalaga enkwesa yaabyo, bikozesa otya, bikuyamba bitya, okitegeera. Kati nga bulaba yiiyo entula ebadde yayonoonese, waliwo obuwuka obweru obulya entula ezo ne zifiira ddala, ekiti ne kifa. Kati eddagala lyeryo gwe fuuyira obufuuyizi bugenda kufa, okitegeera. Eddagala lyeryo lye mbawadde ligenda bayamba bulungi nnyo. Gwalina ebirime ebiri ewaka ebitonotono, nnyaanya ngezo ziri mu bidomola, bimuli, olaba ebiwuka bibirya, kola bukozi eddagala eryo lijja kuyamba, obuwuka bujja kufa. Mwebale kubeera ku channel yaffe, mbaagala nnyo. Mukama Katonda abakuume, mweraba.